Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Hello. Yebale kusebo. Kale nze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso. Yes sebo. Nyabo. Kakati mbadde nkugamba. Nze bampita Rashid. Kati munnange nalina boyfriend wange. Nina kale nina. Kati friend wange bamita Eric naye nkubulireko mukunja kyenjagala ontaase. Oyo omulenzi munnange nzula sinywa mwenge. Kuba ndi musiraamu. Kati n'omulenzi nafuba nnyo okulaba nga ng'omuggyako kitegeera. Kati nakakasa nti omulala agukoze eki? Aguvuddeko. Kakati? Gwe lwaki wafuna atali musiraamu ng'oli musiraamu? Mwana gw'ebyo ebintu naawe obibuuza. Tomanya munnange ogenda okulaba omutali musiraamu yakoledde. Nga munnaye omusiraamu oyinza omwesibako ate ye nga tajja kukole. Kati munnange nenjagalana ne Eric. Omwenge aguvuddeko? Eyo omwenge ng'aguvuddeko takyakunywa. Naye wamufunira yali kuwaddanga? Alla lujuju. Kati munnange ebyo byandibadde awo naye wali ekizibu ky'embizi. Okakasiza omwenge yaguvaako? Gwe olina obukakafu yaguvaako? Ye muuko. Omwenge yaguvaako ate n'ekirala. N'embisi eno yagivaako kati nze mbadde sikyamulaba ng'agirya. Nga ne bwe tuba twogera owulira nga yabiviirako ala takyakolagana nabyo. Naye kaakati waliwo mikwano gye. Muba muli awo. Abo bakatoye. Ogenda okuwulira nga boogera nga bamuyita Eric nti olwaleero tulinnyeko ku Ipsam. Ne ŋŋamba Ipsam kyeki? Kambuuze. Nga bamugamba olwaleero tuliyeko ku Ipsam? No. Bamugamba nti olwaleero tulinnyeko ku Ipsam. Tulinnye Ipsam. N'abagamba nti nedda Ipsam nze sikyajagala, nze sigenda kulinnya Prado, nze kati ninnya manyanga nze sigenda kulinnya Ipsam. Kati nze ngenda kulinnya Prado. Niŋŋamba Prado akirinnya alagawa. Tuli ffenna mpulira awoza kulinnya Prado. Bali nga banne bamugamba. Nimpulirizaako mu bantu ne bagamba bannange. Mu butuufu nno bwe bagamba mbu nno Ipsam Prado biki Ipsam. Munnange nagenda okuwulira nga bagambira ddala nti ebambizi. Nga banne bamugamba balinye Ipsam bo kiba kitegeeza nti tugende tuli embizi. Nga babuzaabuza naye nga nze nali sikimanyi muuku. Kati munnange nagenda okulaba nagenda nkizuula mpola ne mmanya nti kyekyo nga mpuzi abamugamba. Mbu naye nedda kale kati tukireke Ipsam tugirinnye nga wiikendi. Ne ŋŋamba ng'olwo namaze okukitegeera mwana gwe nti baba boogera ku mbizi. Kati ate Prado kyeki? Kati Prado baategeeza kuba nnyama. Nnyama bunyama eno ey'ente. Bannaye mwana gwe toseka nze byansuseko ne ŋŋenda kukola ntya. Kaakati gwe oyagala kumanya ki? Kati nze njagala kumanya kituufu embisi yagiviirako ddala kubanga n'omwenge nagumuggyako naye bye batandika okwogera ebyo ate ne rumors nga bagamba nti ebambizi oba oluusi aba ayinza okuba yagiddako mu kukyenjagala okutegeera. Kakati bano Kato gwe gw'omanyiko ku mikwano gye? Manyiko Kato yekka. Bajja weewakaawo omanyi bwafa? Bajja weewaka naye nze nasinga kumanya Kato kuba gwabeera naye nnyo. Bwe balinnya Ipsam ne Prado? Mazima ga Katonda wallahi ekyasinga okunzija kuwayi ukimanyi. Oba yagula emmotoka nga tomanyi? Bannaye muko omusajja mbeera naye 24 hours munaye fe abalinnya pikipiki Prado twali tugisanzeewa. Nze okuba yagula emmotoka n'agite. Nedda wallahi muku nkulayirira nti Allah omusajja tulinnya piki talinnyangako ku Prado nze nkukakasanyiza n'okugamba nti ndowooza n'ogivuga tagimanyi. Niye kimewunyisa okuwulira nga ngamba nti tugendere mu Prado manyanga nze ngenda kulinnya Prado sigenda kulinnya Ipsam.
kati gwe oyagala okwogerako naye muuku nedda saagala kwogerako na musajja era saagala amanye enkwegayiri kale bamuyita Eric bamuyita Eric kale beerako ku simu tovaako kale ssebo omulira Eric sibeta nno ssebo bulungi ssebo byewalako ssebo kale kakati obona ani kata abadde ampadde ennamba eno nkukubireko kato kata omutegedde mukwano gwo mutegedde abadde ampadde essimu eno nkukubireko ate nga nze onkubira ate ng'oŋŋamba ki anti kakati ye abadde bize ku mulimu naŋŋamba nkukubire nkubuuze nti ayagala kulya ku mbizzi kozi leero mmande mbadde nkyaligendo ku mulimu kakati olwo tukoze tutya kubanga ye agambye nti waviira ku mulimu ayagala kulya ku mbizzi olunaku lwa mmande yalowooza kulya buli mbizzi nti ye agenda kusasula nti mutemese kilo mmeka musisinkane oyo kata omusiru wangi oyo kata omusiru ate musiru ate anti abadde ayagala gwe omubuulire nti kilo oba 2 oba 4 oba 10 oyo kata omulalu ate mulalu ati anti kakati ssebo anti kati ye ayagala kujja nga biteredde kati gwe mbuulira nteme kilo mmeka ez'embizzi nze ndi ku mulimu sirowooza byakulya mbizzi ati kakati mukama wange wali badde ombuulira tuteme ng'obudde bukyali omugagga agenda okutuuka nga atilisiti nina wentuuse nedda oyo kata omusiru si musiru just lwakuba ye kyayagala ayagala kulya ku mbizzi nze nvaano ngenda waka kwebaka kati mugambe ntya leka mukubire soka olinde ssebo anti kakati naawe nyamba tonzigyako ssente embizzi tekyatambula kati bwe mba nfunye omugagga ng'agenda kumpa ku ssente nkwegayiridde mukwano tonzigyako ssente obuzibu bwe nnina envaano ngenda waka kyekizibu kye nnina nyamba tonzigyako ssente Eriki engeri gyeri mmande abaka babanjagala nyamba tonzigyako ssente kata ye alowooza kulya mbizzi naye nga nze mbadde siri mu muudu kati kola bwoti esebo ntemenayo kilo 3 ate ebigenderako ntekerako muwogo yekka sijja kulya bingi engeri gyeŋŋenda ewaka kale sebo kakati ogenda mukubira kamukubire sokoli